that respect omuntu gy'alina okuba nayo gimulekere. Yes. Nkutegedde wa munansi. Lwaki omulumba alina gy'alaga oblocking enguudo? Lwaki olagirira president waffe Museveni nti yite eno bwoti? Toyita wali. Awo tuba twagala awo. Ebyo babikola bano ba food soldier. Bagezeko mulundi ogwo. Njagala Mukiibi yeetantale ajje. Bamuwaana. Ajje. Temumuwaana. Mbwakubatiya gasi, simaya kuba emiggo. Ajje. Ajagalewo olwa. Balego songo bw'obugalo bwawe obw'ekisiru mbusiyite tudayirekitinga. Oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta, Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino. Kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Gw'abadde atandika layiburale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule. Tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing, tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera. Tetusosola mu myaka, mukulu oba muto, muwala oba mulenzi, jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala. Gwatwetaaze tusange ematugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 Lubaluseewa TV, mazima ku mazima. Okay, weewaawo tukwebaza gwe wenna gy'osinzira okubanga ogoberera Lubaluseewa TV. Naga buli wunda bw'omanyirawo nti program nsonga ku nsonga eba emaze okubuuka. Tuli ku Lubaluseewa TV, nze Haji Samuel. Gendayo ku YouTube osubscribinge, olikinga ate okomentinge. Tuli ku Facebook ne TikTok. So kubanga ate ensonga tuzitambuza bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ndi n'omusajja wa Kabaka T-Man. Abasinga bamuyita T-Man, erinnya lya buyimbi ne Gayisengo Batwaha. Musajja musiraamu, tugenda kuba twogera ku nsonga ezatambudde mu ggwanga na biki ebitambula mu bulamu obwa bulijjo. Nyongera obajjukiza nti ennaku z'omwezi nga 19 Desemba tuli wali eri ku Kavali Bar e Makindye. Tugenda kuba tucelebratinga the best of Frank Lion. Omwana watu oyo agenda kuba ate yatusinsimulira bulungi nnyo endongo wali eri agenda mu kyalo togenda zonna ennyimba bwe zityo. Jjukira muyimbi ate lwayita ekintu agenda kuba kisasaba okukola bulungi nnyo obulungi otagambika. Omutwalo gumu okuyingira emitwalo 2 wali eri wonna ate nga tebo ejja kuba ya mitwalo 25. Twogere Frank Lion, the man himself, the man self-made, agenda kubeera alinga ekintu kitambuza bulungi. Tugenda kuba yali Kavali Bar e Makindye nga 19 Desemba lujja kuba lunaku lwa Friday. Tujja kubeerawo balungi nnyo, nange nja kubeerawo n'abagezi bange bonna ne T-Man nja kuba mubaleetera. Kamubawo ababuuzeeko tusobole okuba ate ng'ekintu kitambuza bulungi nnyo. So bukinso gwe oluyimba lwa Frank Lion olusinga okunnyumira baluyita ngambaayo. Omulungi ngambayo bugambo obunsanyusa. Akayimba akokubiri oli yayangaala. Yaja akayimba tigwe oli yayangaala oli student atuuka ne bakamubanja. Omanyi mwana hiti y'omuntu yenna oluyimba like olukuleeta mu system yo boy tosobola dwerabira kati oyinza nga akamiliyoni yerabira mama Mia asobola ogopa. Salaamu wa rahmatullahi taala wa barakatu. Abatulabako mu nnaku Lubaluseewa tukomyewo amanya T-Man the Angry What akankongereko. Omanyi abantu tebamanyi bulungi manya gange. They are T-Man omuyala omunyiivu the Angry What. Okay. Angry What omunyiivu eyanyiiga. So tusanze nnyo baganda baffe okutulaba, like, share, comment, you know. Abafiiriddwa Allah tujja musaba abagumye abalina abalwadde ku bitanda era owekitiibwa Allah namwe ayongere obbagumya. Namwe abayise mu mbeera ennungi mwongere kuyisa ngalo maaso nti alhamdulillah tofunyeyo kirungi. Amin. Tofunyeyo kirungi kuki guno omwezi ofunyeyo ki tonafunayo kintu kirungi nga kimusanyusa. Soda wuno mufuzi kati gwe toli musabi
Tole musabi. Ate lwaki? Omanyi Katonda olaba buli lwe tubeeraawo kati ffe eddiini yaffe ey'Ekiyisiraamu etulagira ng'ogenda okwebaka olina okusaba. Kituufu. Oweekitiibwa Allah akusuze bulungi oyite mu kiro ekyo. Omanyi mu ddiini y'Obuyisiraamu once you go asleep you're dead. Yaman. Buli oweebaka oba mufu. Exactly. So olina okusaba edduwa eyo Allah akuyise mu kiro ekyo bulungi. Ate era ne ku makya era bw'ozuukuka ky'osookezaako dduwa. Ebyo nanja bikuyigiriza. Ojja kwegomba nnyo Obusiraamu. Nga n'obulokole mw'oli naye nga n'Obusiraamu obutaddeko omwoyo. Obusiraamu bunyuma. Amin. Okera ku makya n'osaba edduwa eyo Allah n'asobola okukingiriza abalabi ebizibuzibu by'onaayitamu olunaku olwo ku makya abantu bo. Naye nga Uganda twetaagayo edduwa ya Kamulali. Si ya Kamulali. Eya Kamulali eba ya comedy. Twetaaga ya siini egattibwe abawalimu bonna. Omanyi Kurani ogiraba kitabo kya ddiini kya kitiibwa nnyo 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 nnyo. Era ate tebakulimbanga nti waliwo omusawo asinga Katonda. Kituufu. Olaba osobola okuba nga oli musawo ng'ojjanjaba nnyo omuntu najja n'akulemerera. Naye ate bw'oba osabye Allah ate yaawonya. Kati Kurani eyo erimu buli dduwa esobola okuwonya buli bulwadde obukuluma. Baakuloga ekinaanansi oli mulwadde wa biki. Ebyo byonna byonna Kurani edduwa mweziri n'ogisoma omuntu naawona. N'abanga atakwatwa. Nennyina gye nagendako ewa Seeka be bana babasoma ekitabo. Yentwalayo omuntu wange n'amusabira emizimu gy'amuliko. Naye Seeka bwe yamala bw'ati ng'alwanye najja asomye. Naddayo ne baaba guno oguli ku gwongereyo. Sijja kufana muzimu gwammwe. Nga bw'olaba mu by'obufuzi abafere basingamu obungi. Nga bw'olaba mu by'amadiini eby'obulokole ababbi be basinga obungi. Seeka ati omuzimu okumutuka. Kati abawalimu abo nabo era olubu lwe lumu. Mulimu ate abafere bangi. Bangi nnyo. Nze nsomeddwa gundi simanyi n'akomawo. Kati ate abawalimu ennaku zino baafuna ekyo. Sikale nze sibayita bawalimu. Abasajja ba Katonda. Men of God, yeah. Baayiga ekintu kino. Eddwaliro basoma edduwa etwala e Bulaaya. Kati tewali dduwa etambula. Kyali tukusabira ogende e Bulaaya. Ate amaka gatereere. Kasita baatuuka ku kya bbeeti gyali tukusabira erisiiti eri. Twaleerera. Tolyamu. Gende ewa Ssekagundi. Akube bakira kuba kitabo. Okusomeza edduwa bakwera kuba kitabo. Kakati muwali mugundi ebbombo. Akuyisaamu edduwa egyo omuyindi n'adda mu kyalo. Naye ezo edduwa ze basoma neewuunya. Basomera abantu bali ebbeeti. Naye ate omuyindi yeeyongera maanyi. Allah bannange owa bbeeti ati strong. Embogoto nagiwulira yabayiseeko jjo. Erinako ng'ovudde ku jjo. Omupiira gwa Maani mwatukola mutya? Maani yuffe twakitegeera. Maani yuffe tulina ebintu bye tukolanga byakulumi. Nina omwana eyagambye Timani. Yagambye naye Maani we beegera mu kisaati. Basobola baga nti omukuba guno mugere mu kifo bw'ekiti. Olaba omupiira gwa Manchester United. Omupiira ogwo baganda bange oba baagala nti bandisoze ne batuuka nti tukola. Funawe ejjinja obakange mwawe. Omupiira gwa Manchester United. One of the best tactics twaziraba ekyo kiro. Nti omusajja bamuwa emyufu. Nti twalaba tactics wakati wa Amorim n'omutendesi wa Everton. Omutendesi wa Everton kyeyolesa kyali kya bukugu nnyo nti omupiira bo bennyini baakola era.
waliwo omusambi wa midfielder Idrissa Gana Gueye n'alwana ne Michael Keane ono n'akuba oluyi. Omanyi mu mupiira waliwo etteeka mu mupiira aje oli ne bwakuvuma maama otokkirizibwa mukuba kituufu genda omulope ewalifa lyo mugamba omusajja ampemula oba omusajja ngamba ku mama wange bikibwe ebiki naye kasita ositula omukono guno n'ogira bwoti abazungu bakubonereza. Era omuvubuka oyo bambi ekintu kye yakola yaddukiddewo mangu nnyo ku X n'ategako post n'atweetinga nga atuuse okwetondera abawagizi b'omupiira management yes. Lwakuba abazungu bwekyo tebakiraba nti omuvubuka ono bamuprovokinga bali ku side yemu. Omuvubuka ono n'agenda agayalamuko Idrissa Gana Gueye bw'agayalamu kati ni bwati bali omupiira mani yali egubbi kati yali aleetedde banne akabasa mu defense kati naye ne bafuuwa final for incident. Kati omuvubuka ono omuzungu Michael Keane ajja abeera rafu nnyo eri omuvubuka oli Idrissa Gana Gueye ng'alinga amunenya oyagala kutussa. Kati ono n'ayimirira naye ono bwe yayimirira Gana Gueye omuzungu n'amusukuma omulundi ogwasooka. Kubanga nze bwe muba muŋŋamba nti amateeka g'omupiira bw'oba ositula bw'otyo omukono n'ogira bw'oti oba okubi that's a straight red card. Lwaki oŋŋamba nti omuntu agize bw'ati n'aposhinga nga taposhinga opponent we wabula aposhinga musambi munne lwaki oŋŋamba mbuye temupwanishinga yamusindika emirundi emeka kati ogwokubiri Gana Gueye n'amukuba siraapu bamuwerawo red card naye ne kireetera Everton okuggumira kuba buli kimu baakiwaayo. Omanye enkoko wali olabye ku nkoko ng'etwalibbwako omwana gwayo nagirabako obulungi bwayo bw'eba erina essaawa eyo oba bwe bulungi oba bwe bubi bwayo bwe bukambwe Everton bwe yaddako tetukyawera nti tetulina kyaffiirwa ne ba maintaining omupiira. Omanyi nti maanyo baagisamba aweza okugamba yeetawera kale ku Mani kisi kipya ne Mani nejja ne creating chances but lwabadde lunaku lwa Everton kubanga Zaxi alina omupiira gwe yatumira nekigenda mu save. Bruno Fernandes yagezaako nga captain. Brian Mbeumo yali ku form esinga obubi of his life. Amadi Diallo nga abazanyi bw'atabayo bugolo bubiri mulaga nti alina form. No. Omusambi w'omupiira omulaba era ekyo mu nsi yonna kibadde ku basambi babiri mostly betulabyeko Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Omusambi abeera ku form obudde bwonna nga ne bw'alwala n'agera ku injury bw'akomawo ate afuuka wa bulabe beba abavubuka eba nabamu bw'agenda nga yali alina form n'alwala agenda okudda nga temwina sakati omulaba kati akubaza penalty Alexander Isaac sogera nna ku mwana wabo omanyi munnanga abaana abamu teboogerwako muli mu famire ng'omwana omu tayogerwako anti ewaka bamuyita daddi. Kituufu okitegeera kati nga bweyogera ku daddi lwaki onzizeyo obudde bukyali mbadde nkulaga nti Alexander Isaac naye he is totally off. Mo Salah we don't see him anywhere. Kale bambi balina bye bakoze. World of football ebyokukolwa tebiggwa singa Lionel Messi takyawangula yakoze assist 3 n'ateeba ne goal mu Inter Miami. Yes oyo mugobera yonna gy'alaga wona waali kankuveeko magezi wagajjawo oyo yonna gy'ali kati kabala Inter Miami bazanya kiro mu sifiri ebisinga naye babanjibeerako bwe mba neebase ate singukeererako omubiri gwo n'omutwe gwo alina okuba nga omusambi w'omupiira Lukaku mulimbo liminama jo bwe tugendako ku bya Champions League
bangambye basaze golo za Chelsea. Olaba Barcelona weyabadde zeka abadde kattiro jedi Barcelona tetera kukola bulungi ngeze ku ttaka ly'Abangereza. Barcelona omuntu gwe mmanyi Nkwanjulire da place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wane nno waliwo ka best view wewekkanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo eby'okusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga eby'enjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Ematugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 6 4 39 The place, a home far away from home. yawasa yawasa Arsenal nebaga tubatwaliko kasawe k'oku Bbuulu Abekubiri bannange omusajja akuba munne kati naye Barcelona yabadde ku lunaku lwayo olubi nejja esinkana ba Moses Caicedo abayala. Mulimu mulimu abasambi abatannawangula nnyo bintu by'amaanyi baba bayala. kituufu. Kyobola banange ndi muyala. Tonawangula nnyo. I need trophies. Singa nina trophies singa ndika mpumudde. Okay. Njagala kuba wakabi. Wegala engule. Allahu Akbar. Ate nga njajja mbala. I'm gonna put it on my head at any time. So bwe tuddako ku Barcelona byebyo sijja jyogerako bingi. Gwageza ofundikira Nga bamukutte ndowooza 3 ekitono. Omusajja yamukubi. Ibadde bamusi. Siyo muyindi nagenda tukuba tutte. Anti eŋŋambye nti ate kati bwogerako ewa Imaamu gundi Bombo bw'ayisaamu edduwa ebyo bikyuka. Anti omuntu ogubadde ogenda owa Barcelona okyuka n'owaani Chelsea. Naye Chelsea adde aweeka mu auditoyi. Kati kagambe kino omuntu beti gwe yakubye nga Barcelona yamukubisizza okuleka omuntu yakubisizza abantu beti Man City. Bamukubi. Bamukutte wano Ani yamukubi? ku 2 balivako seni. Naye waŋŋamba omanyi ebyemizannyo. Omanyi bya Dduulu. Kati tournament ya Dduulu etambula. Lwaki nsosera embeera paralyzed. Hati nabasibye. Kati ate nze sibisiba. Sente mama zola zigenze. Kati nze sibisiba. Naye olw'okuba nti World News bimba wa. Walabyeko nga nina obupapula ne peni. Walabyeko nga nawe mbisoma. Buuzaayo omulala. Mwekasita bajjawo Aido musula bweru Champions League. Napoli yamakinze emyaka 5 years nga omukulu omulungi wa bonna Diego Armando Maradona kaweze emyaka 5 mu ttaka. Era wini eyo bagidedicatingidde Diego Armando Maradona. Napoli omanye ekyo kisaawo kiraba. Kati nga bw'olaba one time wali okola ne Mustafa n'omufuula w'amaanyi n'akufuula w'amaanyi. Okisegeera kati Diego Armando Maradona ku kisaawo kya Napoli yajja nga kasaawo tekalina baanyi n'aleetawo sitayiro ng'eri gumite. Yakuba omupiira Maradona ku Napoli n'agukuba ku Barcelona. Naye
era nze nyongero gamba abantu nti abantu buli omu atenda kyalabyeko. Maradona yasamba omupiira naye omwana Messi yakoppa Maradona n'amwozayozaamu bw'ati n'ateeka wali. Nakigambako abantu ne bampakanya. Baali basiru. Gwe njagala oddemu ekirungi oli YouTuber. I want you to sit down. Go and look at Diego Armando Maradona's videos in goals, in tactics, and look at Messi's everything. You will see the difference. Chiri chirala. Oli yayoza munne. Messi kyasinga lwaki nze asingira Maradona ebbanga lyonna. Messi si kanyama. Messi si munyiwanjaga. Messi tanywanga kunjaga. Era abazungu ekisinga obbaluma. Messi agenda va ku mupiira nga tebalina misango gye bamuvunaana. Kituufu. Takwatanga ku mukazi. Bamufundikako tiketi z'emisolo. Kye yasooka okukola ebyobugagga bye yagenda yazimba buli nsi gy'omanyi ng'eri mu South America eyo North America gye yateeka ebyobugagga bye. Yagaana okwesembereza ababbi ku Europe. Ayinako bitinni bwe biti. Takubwa. Tebalina we bagenda muvunaana. Newomukuba enwala kutuula butulisibwa. Azuka n'aseka busesi. Messi omanyi bamugjamuko ku linnya. Yali kirasiko. Allah, bali abasajja Sergio Ramos obamanyi. Sergio Ramos n'oli munne Sembwa. Ono mulumi. Aya. Tokimanyi kiri kipepe. Aba abasajja center back ekyasinze okubeera ttaafu mu nsi yonna kakyanga omupiira gutandika okubaawo. Bali nga balwana oba oyagala bikonde nga babikukuba. Omusajja asobola okutema n'ogwa wansi n'okaaba najja n'akugwandulira n'amaaso n'akulinnya nako nagagwe. Naye Lionel Messi abo bonna abayisimu ng'abakuba amagoolo nga bamutema lumu ne bamugjamu erinnya. Kweli? Bamukuba olukokola. Naye Maradona teyasafaringa nga Messi kubanga Maradona yafuuka superstar. Yafuukira waabwe eri okusinga omupiira agukuba eri ne bamulaba nnyo. Kati ku Bulaaya kuno agenza okuggyako ayozezaako era olaba Maradona ku Bulaaya talina ttiimu nnyingi asambidde omupiira. Oyinza okugenda okulaba nga tasukka kiraabu 3 nga n'esatu oluusi taziweza. So kati kimwawula ku Messi akulidde ku Bulaaya. Messi akulidde mu mbirigo. Ng'omanyi okukulira ku era ya Cristiano Ronaldo. Kiringa abavubuka ab'ebyobufuzi. Sijja kwogera ku President Museveni. Ye musajja mukulu muzeeyi. Naye twogera ku bavubuka bano singa wabadde abavubuka bano abeesimbasimbawo bano bamunyagwa. Bw'oyinza okwesimbira mu biseera bya Bobi Wine. Ekikuba kwennyini. N'okutegeera obutegeezi. Era tebalina na budde bukuwa maaso na bwongo okuleka abeewuwe waka. Okay. Awo omupiira tugenda kuvaawo Timani. Timani nagenza okizuula ng'ekyamazima abatubba baba batumanyi. Bulijjo mbadde nkigoberera ate ebiseera ebisinga abantu abasirise mulina obbeegendereza nnyo. Babi. Omuntu nga tayogera. Babi. Kyekiringa omuntu nga boss wa company gy'okolera. Buli lw'omusanga ng'asirise bw'ati ng'oli mukozi we. Tyamu. Tomanyi kimusirisizza. Ate bw'oba oyinamu obuzeezeze weesootingirewo. Omuntu omusirifu mubi nnyo ne bw'otunuulira mu magye oba poliisi. Bano tebalina. Genda. Naye omusirifu oyo. Kati olaba ono ani omuvubuka waffe ono atawanya Kyagulanyi ku campaign. Kirumira. Mukiibi. Kati omukiibi talina kyali.
talina kyali waliwo ababi abali awo nga bakambwe ng'olusi bebamu inspiringa n'omu inspiringa okukola ennyo akola ebyo byakola. Nze nina kye neebuuza kiva ku ki nga oli musirikale n'okwata spray paper spray. Do you know paper spray? Nimanyi bulungi. Have you ever tested a tear gas? Yeah. Kati neewunya omuntu n'okwata paper spray n'ogigira oti munno mu maaso. Oba tomukubye spray wabula oba oyagala kumujja mu maaso. Oba okitegeera. Nalabye video principal yabadde mukono nga patrol etomera abantu nga jasi bali mu layini bwe batya bapiki nga bw'ova ku dereva omutima gwe yabadde ayina okumanya na jurikolinze no jurikolinga enamba yayo eri UP 03348 yeba tayinawo gundi eyeyo 48 eye emmotoka dereva waayo bw'aba yasinga omutima omubi mu nsi Katonda ajja mmulaba kubanga yatomedde ababooda. Omuntu otomera ababooda siga nti yazze edduka wabula ng'etambula n'ampola bw'ekyo nejja nakkoona bane bavaawo kati n'endowooza yekka yalina omutima omubi okumalira emmotoka baagitegeka nga yo yeekikola kati ate abagituddeko nga balina paper spray nga yagira bw'ati. Kati abo balaba si be basinga omutima omubi. Abantu balina emitima emibi. Ffe nze nina omutima omubi. Bw'oba oyagala neŋŋanga nze nina omutima omubi. Kati oyo talina mutima mubi nti osanga ate ye kyakola nalabanga alina omutima omubi. Abantu basookera ku makya ne bamulaga omutima omubi n'ati. Bulijjo abantu balina omutima. Kati kagambe kino ebyo ebikolebwa obiraba. Golooza gweka gwalina enamba y'emmotoka. People are watching. Era nkyo twagala afande lusooka naye aveeyo banne bakangavule ku bantu baabwe. Nalabye ng'atuuse nakifuma. Principal obwedda tebakyakuba tiyagasi gy'ava. Kati bamukuba ate mu maaso ge nga bw'ogaa nti mmotoka principal yiiyo ne bamukuba awo najja ng'agira bw'ati. And this is a war. Naawe tuli mu kalulu. It's a war. Wali akalulu akafaanana bwe katyo. Abaana balanze okuzza nga afaanana lusooka agamba. Ono temugayalaba ku tiyagasi. Kana akalulu kali kati. Afaanana lusooka yayogerera poliisi. Yayogerera poliisi. Mama nti yakulira poliisi. Kati yayogerera poliisi talina kyali. Yayogera bwogezi. Okimanyi nti mu byayogera mulimu n'ebimugambwa mbu kino tokyogera. Ekisoboka. Yeyetegerera. Kati kagambe kino obusirikale commander in chief yabeera commander in all. Gwe tosobola kati ogamba oyo Lusoke asobola okukola statement 5 nga zize. Abandi simanyi. Nze mba ndi awo nga zze. Toli mu mawulire. Ni mawulire. Ebyo nate babibasomesa. Ebyo bye tubajjako. Kati kisse ku mawulire ogiraba bw'oba okoze amawulire. Era omwogezi wa poliisi kyonna kyagamba kyoteekamu. Yes. Naye nga lwaki oteekamu gwe kyomanyi kya bulimba. Nti akanyo nti tuba tuli emunyenye nejja ku nnyumba ya memo. Kati oba yagala nteekemu ki? Anti bw'oteekamu ekirala yo tebajja kugazanya. Bye mutya. Kyova twajja ku online TV. Kati eno yaffe erimba ki? Mazima ku maki? Mazima. Kati afande Lusoko omusaasira musajja wattu. Yagambiddwa jangu yogera bwoti. Talina se tasobola kwogera kyekomeredde nga yayogera. Kubanga talina se. Principal yatuuse n'agamba nti tiyagasi ate olwaleero tabadde emuwadde. Okimanyidde abantu batasomanyira amasannyalaze ne tiyagasi. Ayina kyabulabe ekyo. Alabika tiyagasi oyo musaabulukufu lwakuba owekitiibwa Kano Besigye ali munda. Alina kampuni ereeta tiyagasi.
kati kagambe kino ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ereeta musaayi. Ebintu biri wali obaddeko omundabiro wamu ne wenyiga bw'oti ennyindo yo yakuleetera ki? Obuntu obweru. Ekitegeera ezo sigini eziraga nti nze gwotogwatoga nina ebyenvaamu tontogerera. Abantu batuse nakifuma nga niwo kuba amasannyalaze tavaawo. Nomenti kyabulabe ku security bwe mba muyina ebyo nga bye bintu otiisa abantu baranso bimanyiira muba nno muluguddemu. Kati kagambe kino power is nothing without control. Oba tuli ffenna. Yes sir. Banamaanyi gatya. But when you don't have control with your power, there nothing. Kati abantu bajja bakuba amasasi. Live bullets. Nze nina omukyala jjo gwe nalabye ku Sage yalye Kawempe. Omukyala baamukuba kakanista namuwuliddeko oyo omuwala wa wano Matuuga. Ajati. Yes. Bamukubye ekinyama ne kivaawo paka ku ggumba. So abantu ebibagenda biraba kati oyo omuwala okimanyi takyalina kutya ku mmondo bwe kino kubanga yamaze okulozaako bwe gavuganga 10 ng'ali awo tayinza kudduka. Kati abantu abo b'okubamu kanisitaaz ezo okimanyi nti obaleeta bugumu obamanyiiza olina embeera gy'obamanyiiza naye tomanyi. Walabye baakubye ne kino ekiboloka kino ekiyiwa ekyo abantu b'Ekawempe ne bagamba musaaga tukyabitegeera ebyo. Okitegedde nti kwata okwata naye dog bites waziruma. Era nze neewuunya abantu ababeera ku security abakulira security nti omanyi waliwo ebintu ebikubuzaabuza mu ntegeera nti omusirikale agenda okufiringa up that canister komanda yamugamba oba ode yagifunanga ye n'agamba kati kana akadde kankubeeyo canister naye asookirana ebeera commander order from commandant. Tata w'abaana, one of the best respected institutions we have in the world, that is army. UPDF. Not UPDF, but army in all. Oba ogenzeewa oba wa amagye gakolera ku order. Tolaba nko video nange trending awantu wonna nga omusirikale oba ya police oba ya wamagye ng'abuuza omusirikale omu, why have you shot that woman oba why have you shot that man? Kinga akantu akalazeemu poliisi obubi ye mukadde gwe baakubye tiyagasi e Kawempe. Ebyo byonna those are orders. Those are orders and from the high-ranking officers. Tosobola kuŋŋamba aje omusirikale atalina yadde VM nti asobola firinga up omukka mu bantu oba n'akuba bullet mu bantu. E Kawempe waliyo yafa. Bobi olwasiibula ati nti asiibula Bannaayi live bullet nemukwatirawo ye n'akutukirawo. Oyo ajja ati nze jjo twabadde naye ng'ava bombo kufuna treatment. Kale ennyama baagizizaawo. Abasawo eri of expertise yabwe olutuuka wali gwe toddamu kunyega ng'okulwako. Gwe tokimanyi nti n'omuntu waliwo awantu aweezimba ennyama ku mubiri gwo n'awatadda nnyama. Oba tokimanyi? Bakusala ku nnyama ya gavumenti ne bapaapira wali. Kyangu nnyo. Oyo batafuze wabbira kitundu. Gw'olowooza lwaki abafu kuba nakirowooza neŋŋamba lwaki omuntu ne bw'afiira ku kkubo bamuvuga bamutwala mu ddwaliro mu mokyali. Ne ndowooza neŋŋamba naye oba bwe bakutuusa eri ng'okyali fresh. Omanyi omuntu bw'afa wano ffe tuziika nnyo abantu abalamu. Omuntu aba tafiiridde ddala. Omuntu alwawo ffa.
kebente bw'ogisala ebintu bino bitegeera otya kati nze oba ondaba bw'oti wana wali ekiddugavu olabawo kyeru waliwo kiddugavu ate ngeri omukulu oli mukulu ndi muto abakulu baali bagamba mmwe yife bagala kunteeka mu ttuba ly'abavubuka gwabadde anoonya ekifo ekyokuwumurizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otogerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Ematugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku nnamba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 oba noti 772 64 39 66. The Place, a home far away from home. ndi musajja mukunze Tata Shakur. Tata Shakur so kati nalowoozaamu nze nga nze ne ŋŋamba oba bano abafu we batwala mu mukyalo eyo oba be basala ku mabina ne bagattawo gwe azaataawa n'ekibundu kyo. Abasawo bajja kujja batta ojjo kyazeeyo omusawo ajja atubuulyemuko wano basajoni abo. Kati nzonga ogudde ofunye accident ettama wano ennyama evuddewo nga bakusala ku bbina nga bateekawo. Kiba kya buswavu nnyo. Bagenda bagamba nti oyo alina ennyama ya gavumenti mu maaso. Bya buswavu. So kati campaign zo zigenda kutambula tukyazinyumirwa. Timan waliwo akatambula simaba abaddeko n'eddata n'okalaba. Waliwo omukulu wa poliisi omu yakyaziddwa ku Palo FM. Katambi katambula. Wabaawo omukubi w'essimu akuba. Omukubi yabadde mukambwe nnyo. Yagala Palo tukyaliza musirikale oyo. Naye amanya g'empulira ga Kisiraamu naye empulira saamutolera salaamu. Amaze n'agalyomanyi kanjitoole naye mu buyinike obw'amaanyi agitoola n'omuseka n'amuddamu. Nagande kasooke kubuuza ekibuuzo kimu. Basajja mu lwaki mulina emitima emibi? Lwaki mukubye muwambye n'okutta bannayuganda naddala bawagira Kyagulanyi Ssentamu? Temuyina baana, temuddayo waka. Mwomuluza abaana bammwe tebabalaba. Yawulisa agamba okumanya ndi mu bulumi obw'amaanyi ne Allah agenda basasula siira na kyakubuuza. Ebyo bye nkugambye bimala. Abantu balina obulumi. Abantu balina obulumi. Ate omuntu wa wansi alina obulumi bungi. Kyova olaba nze obulamu bwange buli we ntunuulira omuntu avuga emmoloka ey'emiliyoni 150 okudda waggulu. Nina kye neebuuza lwakuba abamu munnaye tofuna budde kukolaki kubabuuza. Naye abamu nfuna omukisa nenjogerako nabo. Ng'oli abuze emmoloka milioni 150. Bavuga mmooka miliyoni 2. Mmooka ensajja. Abamu mbabuuza naye weebaka n'okkalira wansi bulungi oba. Nafunamu omusiraamu omu yaŋŋamba amazima. Omusiraamu oyo yaŋŋamba abeera Bombo sayidi zeeyo ng'onaatera otuuka e Bombo. Alabika muntu w'amasomero. Ate amasomero amanene. Yaŋŋamba mwana wange olaba nze ŋŋenda okwebaka essaawa 4. Essaawa 3 nina okuba nga ndi waka. Nebaka ssaawa 4.
sawa 8:00 banno okubanga nsokusa nambalirawo obudde bwe bwajja akozesa nangamba naye kugamba nga nsinziira ku mbeera gy'alimu nangamba kati gwe muzeeyi buno obugagga bw'olina bw'otuddemu naawe ofuna obudde ne weebakako bulungi gaffe abaavu nangamba kwe kumbulira obudde bwe yeebaka nangamba naye neebaka kitono tekimmala naye mba sirina kyakkola kuba bwe neebaka ennyo emirimu gigera kuba tegitambula neŋŋamba kati abasajja abo abasirikale bambi okulimba ku byaba alina famire era n'omukyala alina ne bamaama be bali wano gwe kyoba omanyi abasirikale abakola ebyo babazaalawa ayinza okuba mukongo naye nga munnayuganda tekimugjaku kuba munnayuganda ayinza okuba munyarwanda nga munnayuganda tekimugjaku kuba munnayuganda ayinza okuba muganda mulugwala oba mukiga whatever naye abasajja abo kyenkugamba balina orders aje okozesebwa mukama wagambye do this si byakumala kwerowooza sebo ogenda gano kikola oyagala omuki omulimu kati abasirikale abo balina abaana balina abakyala naye abo abakyala be balina n'abaana baabwe babasigira ensigo embi nti abantu abasinga bw'aba akukyawa akyawa lunyiriri lwonna musaayi gwo ate naddala mu bintu bino obukyayi obusigibwa ate bwo bwanjawulo kubanga aje obukyayi bw'osize nga bwankoko zo kulya mu binyeebwa bya neighbor bulala era o neighbor akuwala n'agamba wallahi kenzamu olaba enkoko eno nja zitta era batta nkoko omuntu ateeka obusungu ku nkoko nga yawalagana nawe muntu mwayomba mumwa ku mumwa enkoko ne zirugwamu nga buli egira bweti yeefa kati abaana baabo basomerawa abaana abasirikale abo abakola ebintu bwe bityo balina essomero lye babateerawo nti bano abasirikale baffe bamashinale abagenda okukola nga bino nti kati abaana baabwe basomerenga wano tebajja baboolanga bikolebwa within time bijja kudda guno omulembe ekibi ekisinga okubaawo kamera byonna bikole naye zibalaba naye omuvubuka Bobi Wine nze simanyi Katonda amagezi ge yamuwa singa Kano Besigye mu kujja wano nga zze okununula bannayuganda ng'agamba ajja genda singa takitiki yaleeta ya kamera osanga singa yamumwamulako dda naye kati nze bw'abanga Dr. Besigye teyalina kamera talina kyaŋŋamba talina kwemira bikyajjukira na kujja omanyi era tetujjukira Besigye aliho simanyi baali bamwita aliho oba ye yali Nobert oba yali Albert oyo yamukuba spray oyo baali bamuyita yani eki incident endala Besigye Kano Besigye bamusibidde mu mmotoka ye wandegeya gundi breakdown zimwetise kyekirala addukireko mu Gomesi naye bw'ojja okulaba nga Bobi Wine ajja wano kyeyasogwe soka yebuuzeemu online TVs amasimu twagalina n'ebino twali tetubikola we had phones naye nga tetulina bwongo busobola kukola ki kuvaayo to express our mwana omuvubuka yagamba keep the cams up kaba kukube let them spray you
but keep the calm up. Namulabe gyabadde mukono eyo mu kibira eyo ekiro nga bamusibidde yose. Nze nina ekintu kye nali ntya nga ngamba oyo Bobi Wine tagenda mumalako. Bwe nakaza nti agenda kumalako ku nomination z'omwaka oguwedde. Nominations ez'omulundi oguwedde. Ogwa 2021. Ogwo. Kyekugamba nti gwe olabanga free campaigns naye this is a war. Njagala ondageko video emu ate banene maleebaawo eyinza trendinga nga abasirikale bakuba abasajja ba Muzeeyi Museveni emiggo nga bugwe guvuga badduke bazze Muzeeyi bamugye mu mmotoka bamukubye jeeki. Omanyi kiyinza obba muno tuyinza olumbirawo yose kyuze tugibuuza mu mukwata muteteggyaffe mutyo mwagala kumanyiira era bino babikola bano ba Bobi Wine abavubuka. Owekitiibwa Ssentamu muvubuka balina bamukubira tear gas ng'omulaba nga n'ebyokumuwunyiriza yabivuddeko dda wabula nga attitude eriko nga ne bamala bamutuulizaako wano ne bamutuuza abasajja abo mu maaso basooka okutumya mumpitirira bakoze ku tear gas w'egundi naye kati bageza babakwatira ne bakwata ku Muzeeyi Museveni. Allahu akbar. Oyinza olulaba mwoyo gwa ggwanga abapoliisi nga bebakutte ku Muzeeyi abo mubalumbirawo. Allah tomanyi bagezeeko bugeza bwe bati poliisi bamubadde mukyagitya bageze nedda bajja ku konvoyi okwo kokka konvoyi kokka bakoleko ebyefujjo lyabwe ery'ekisiru tubalagirawo. Gwoyinza okuba towagira Muzeeyi Museveni nyinza okuba simuwagira naye that respect omuntu gy'alina okuba nayo gimulekere. Yes nkutegedde munansi lwaki omulumba alina gy'alaga obulookingi enguudo. Lwaki olagirira pulezidenti waffe Museveni nti yite eno bwoti toyita wali awo wetuba twagala awo ebyo babikola bano bafuudi soja bagezeeko omulundi ogwo njagala Mukiibi yeetantale ajje bamuwaana ajje temumuwaana mbwakuba tear gas simanya kuba emiggo ajje ajaggalewo olwa balage songa obwo obugalo bwawe obw'ekisiru mbusimayite tudayirekitinga olabe eggaali bano bali muzannyo timan. Nalabye principal ng'enfuufu emukubye feesi yonna akadde mu kasuuti kadde nga ka brown nga yenna kafaanana feesi yonna nga abantu bandibadde ba respect omusajja nti alwanirira abantu ba bulijjo naye ng'alwanirira afaanane bw'ati enfuufu emulidde buli wamu n'amatu mu maaso ayina ensimbi yandibadde ali waka alaba ka TV anywa kacaayi naye n'olaba omwana ng'ali ku social media muvuma nga kati okitegedde nti omukulu tali mu muzannyo. Omanyi waliwo agagamba gajja gayitingana mbwa Bobi Wine is Museveni's project. N'owulira kasasi owulira omuntu ng'avuya omanyi okujejemba n'owulira ng'oli ng'ayasaamirira ng'owulira n'obuuza kati ono bwe yagenda ku ssomero yasomayo obusiru batusomesa kuba bagezi wabula ate n'owulira ng'oli agijemba ebintu ebizisa. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one
in Matuga Kirwanira, Sunset, Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? One, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. Two, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children could be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. Three, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child help. Iye batusomesa kuba bagezi. Wabula. Ate n'olyango lya jijimbe bisiru. Bobi Wine is Museveni's project. Bannange project zibeerawo. Ne bweba project yajezimbira. Baga sima yake zimbira tegaba Katonda. Yakezimbira. Timan, twira video najitwala byenga itamba. Ng'abasiramu bali mu kusaala abawulira ku ddala. Ninga wali kuchi kugundi ya ku masigidi kugundi gwenyini. Wonna nga batimbye President Museveni wonna. Waba naki. Obwagazi butuse buti mu masigidi. Ningamba singa ade masigidi emu naffe tulabako abantu ne balabanga wano batimbyewo Munyagwa, wano batimbawo Bobi Wine, wano batimbawo Kasibante. Awo baka singa bayimamu tebannavaayo kweli. Awo bakafiri. Sajja bibiri nabo babakafiri. Bakafiri. Ngeje baba ina mu Qur'ani. Baba kafiri. Goloza buli alina kirevu ategeera. Ekyo kino kiwanvu. Kakati osoka ne weebuuza. Tekisoboka na. Bagamba. Mbwe ebyobufuzi eby'amadiini tebijja mu byabufuzi. Kati awo byo byaki? Mixture of gases. Kati goyinza olaba abasajja abakulu nolowooza nti kati abo abayiseewo be bategeera. Tebategeera. Batini abategeera abantu abakulu ako balaba. Abategeera batono. Ate nabo agenda okutegeera ng'omaze omunnyonnyolera ebbanga eddene. Nti osobola n'olabamu masigidi. Lwaki mugisiiga obukyayi? Mwe mulowooza masigidi eyo abantu abajjamu bonna bawagira kibiina ky'NRM. Era imaamu bw'abanga yakulira omuzikiti ogwo. Gwe toyinaamu mentality muli egamba nti kati awo ndese enjawukana. Kubanga mu ddiini temujja byabufuzi. Kituufu. Njagala ombuli walawiddeko odi Kampala mbu sinolya tekifaananyi kya Bobi Wine akitimbako. Mbwalaga okwagala. Singa tebijjudde ku Supreme Council. Kituufu. Kati awo bakafiri. Omanye eddiini kasita ova ku mulamwa gw'okwagala Katonda n'okuweereza abantu. Al-Kafiruuna. Yes. Tebalina we baswana kukyegaanira. Okitegeera amagezi gaba matono nnyo. Sirina waawo tuveewo. Okay, abatuvaako awo twalabye eggulire lyatukanze. Captain Michael Mukula mutabani we kigambibwa bwe yaweereddwa obutwa. Era basobodde omuddusa mu ddwaliro. Tetumanyi kati embeera bwe yasuze
ngona kule gutwade kubunkenke nnyo Captain Mike Mukromani kali nade nyawo nabo nkomeni atwaka ha olaba abanene ngoyo mtawani we bamuwa obutwa olwate misiki nife obutwa bulidde ate omanyi ati abasawo boy bakebera bagamba butwa netwasoga nti yalidde mu chapati kubajjukira olubuto luno bate lumanyi mashini obutwa yalidde bwa mmese abasawo bagambye yalidde bwaki omanyi waliwo obutwa omusajja bw'owulyanga nti omusajja afudde butwa bwa mmese omanyi yabadde love potion obutwa butta abantu obumanyi tebukolebwa jjinja obutwa obutta abantu bukolebwa England, America, Russia, China, abo bonna bakola obutwa obutemu. Waliwo obutwa basobola okukuwa n'obeera ku nsi emyaka 2 ye buli obo n'ozingamba n'obanga gwe bali bumanya babukuwako n'omumanya nti bonna ku 2 oba wabugabako okusoma okulaba. Nze nagamba essomero mwe nasomera Google College teyina kyesobola butakusomesa gwe gyoba omanya anti mweno musomera mu high school. Google tuba mu college. College mu Uganda mu abaddugavu eba university kati Google University kyemba ntegeeza bwe ngamba college Google College. Waliwo ebintu by'ojja okujja ng'oyiga mpola mpola nankulabyeko ike nakukwatako ngenda kuyigiriza bingi kati obutwa obwo waliwo bwe basobola okukuwa nga bwa ssaawa ne bagamba nti kati timani tumukyazizza ku TV katwe azze naye ku muzindalo gwagenda okwogererako kwagenda okufunira kanyo kawulire. Obadde omanyi nti obutwa bwe bawa abantu mbubwe buno nojja n'otabula n'oteeka mu butunda munoomuleetera bwe mbadde manyo bakopres tetunywanywa tetulyalya era kati nze ayagala okumpa obutwa manyi gye bali naye ayagala okumpa obutwa nze abajja kkaluubirirwa lwaki ndi awantu awa wamu ate mbalagiriye mugende mu gulooli ate ku bazindaluka zoba tonneekengera gwe sikutya kati nze gwe wenkutiira nze gwe we bakukolera olukujukuju ne bajja ne bakuwa obusente gwe oba wesse kubanga nze bwenfa abaana nga bakutunuulira abaana bo ng'oba ne famire mmeka ate omukazi oba tokwatako ate lwaki oba olabirira baana edda famire nyina girabirira anti famire naye nga si ya mu kisenge kale omukazi ogenda naye nze beera bwenfa omuzimu gukomawaawo ne mubeera ku tido nga weerijjira ku mukazi wani ng'omaze okunzita era we mwegattira muti bwe mbakwata ne mbagatta sibagattulula ensinga ejja ne kamera ng'ekulaba nzija ne mbakwata olaba ne mbusira mu maka kati akola ekyoli yafa mukazi otwalina osanyukamu naye era nze neewuunya nnyo bunnange waliwo ebintu byosoberwa nti omukazi afiiriddwa bbaawe bambi akyali bambi mu kukungubaga oba ani yabibagambe okimanyi nti omukazi leero afiirwa bbaawe ekiro n'agenda n'akombako nanywa ku mwenge n'agenda n'awa muganzi we ate abamuyina omuntu afudde muganzi olwedde aba afudde oyo aba bbaawe muganzi we ow'ebbali abakazi ku nkaba gyebabakabamu tebakisobola omukazi ku bulumi bwabeeramu awo
ola tumutuba na mmiri ne bakiga kati no wakasiwukira ali mu Bulumi mukazi wakasiwukira naye yali mu Bulumi ate lwaki teyabuli n'omukyala omugenzi Felix Kaweesa gwe yali agenze okulaba naye yali mu Bulumi era agenze mulaba gye bamuttira ng'agende abakazi obamanyi kati kangambe ekitonde omukazi bwe bakiyita haje omukazi ye muntu asobola okumanya nti kino ekintu aje kyakola kituyamba ffenna kubanga aje okutuula mu kamera wano otuulawo kululu obale tulalwa mukazi totuulawo lwa famire otuulawo byakwesanyusa kwegamba oyagala gwe okola vidiyo nyingi ofune likes nyingi views zibe nyingi ng'ewaka gw'otudde wano otudde okulwa sente lwa famire kale obanyonyola ki famire yange siina kyenjijjonyola naye mbalaga nti omuntu ateekeddwa kuba bw'ati teekamuko ka some little sense of humor otegeera bade siteredde mudda oli ne bw'aba tategedde nga musiru okufa bw'ajja nalaba ku vidiyo zino akeera kumaja naga nze bulijjo mmanyi gundi yakola bw'ati bulijjo mmanyi omuntu okufa obutwa nti bamutabulira bwa mmese obw'emmese mukazi yaba abukuteze era omusawo omubuuzanga omuntu ng'afudde obutwa yafudde bw'aki agamba tebulabika manyi obwavudde yingi buno bugenda ku kibumba obwo naye munnange yezawo n'abimba ejjovu buli obutwa tebubimbya ejjovu ejjovu likubimba omaze kufa ng'omaze okukkiriza naye buno obutwa bwa mmese simanyi kangala sinambeemu okesijjangako alla bulega kale otwala okola muki owai simanyi gwomanyi ekyo bambuzisa bulekera obukola mu butwa ye obutwa kiki killing olaba obutwa ebyaddala obutwa nale mutegeera ekintu ekikola obutwa naye ng'ate osobola okukola obutwa gwe kennyini yes kubanga ffe twali tukyali bato twakolanga obutwa bwaffe tutya twakwatanga amanda ga radios ne tugasusumbula ne tujjamu ebintu biri ebya bulaaka ne tukoona amanda ago to the extent of nga bifuuse vvu kati naye nga batugamba era nga naffe tugamba bannaffe ntabule nkuweeko mbabuuzaako bannyabo ne bassebo nze director wa Lujja Properties nnyongera obbajjukiza ebintu mu katale mu ebiri tulinamu ennyumba ez'1,250,000 ez'ebisatu eziri ku Afuyiika tulinamu rentals tulinamu amataka ag'enjawulo wenna ali eyo nga wandyetaaze okuva mu muzigo tulina opoloti obutandikibwako bamufunampola okutandika $5,000,000 okwambuka waggulu woba oli eyo wena teweetya tulina n'ettaka lya kibanja mpola tutunda ebintu ebyenjawulo oba weetaaze ekyo oba kikyo kyonna byonna tubiyina tukira Lujja Properties and Real Estate n'ojja ne tukutuusaako byonna ebyetaagisibwa teri mulala yenze Lujja Properties toddeyo ne bakufera ne bagamba nti Lujja Properties nti yoono wabula yenze yennyini director tulina mu bitundu byonna ebyenjawulo byonna tutundayo amataka amayumba kyonna kye weetaaga ffe tukikufuusaako Lujja Properties era abantu abasinga abafanga mu biseera ebyo nga banywa ago manda Tayiga nebuuza Tayiga bamukolanga muki mu uranium mwalingamu ekizigo ekiringa ekyo nga ate bantu baga ate ekyo ekizigo kyekisinga okutta nebuuza bamukolanga mu vibranium oba uranium kolejiyo gundi Google yakusomesa ekyo nedda nti kyannemutegeera
Google era bwe namubuuza ajja kuŋŋamba ekituufu omukolebwa obutwa. Naye nga sofa mutabani w'omugagga olaba omanyi bagamba olaba akubanja awerekereddwa akakuwalana manya kuvudde mu kulya akugera fuuka kusiiba. Buli lwolabanga omuntu akuwalana n'omulaba nga azze n'akubanja manya olina osasula. Okay, tuli ku Lubalusewa TV tulina ettimaani tutekebamu ensimbi ba Mosh Media bano nno nga bakolera ddala ku nsonga za bifaananyi wamu ne vidiyo. Olina omukolo jjukira Mosh Media basobola okuba nga ensonga bazitambuza bulungi nnyo. Bakola posters, banners, reflectors byonna babikola aba Mosh Media mutuukirira asobola okuba nga ensonga zikwasaganyiza bulungi. Luja Property Consultant and Real Estates batunda amayumba, amataka, ennyumba tutandika mu $200,000 kudda waggulu, $500,000, $100,000. Luja Properties and Real Estate bajja kubanga ate ensonga nabo bagikwasaganyiza bulungi. Sunset Junior Schools tulina campuses 3 e Matugga, e Kawanda, Saako ne Kawempe. Tutandika omwaka ogujja 2026 leeta omwana ku Sunset ojja kwejjusa. Boarding yaffe ennungi nnyo, abaana bakyusa kuddayo ate balya buli kimu. Tulya ne ku muwogo, lumonde, ettooke, muceere byonna tusobola okuba nga tetukola ki tubiriisa ku baana baffe balya ku mugaati n'eggi jangu ate nga n'amagezi gabateeramu ddala future yaabwe n'eba ntangaafu. Timaani nga tuwumbawumba. Nalabye Bebe Cool. Tuwumbewumbe ne Bebe Cool ono. Bebe Cool yagambye Uganda y'empya. Ayagala ng'eri bw'eti. Sisobola kuwumbawumba n'oyo mugwagwa. Kambuuze, Director Sunset video zaffe aziraba. Aziraba. Yakugamba aziraba oba aziraba? Aziraba so. Omanyi byanjawulo waliwo okugamba nti aje video nziraba. Anti etali nnyo ku WhatsApp ne waliwo bamukwatira. Batera omulagako. Okay. So Director Sunset, salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulamusizaako ssebo. Webale omulimu ettendo gw'otuusa ku bannayuganda. Webale okusomesa omwana wa Uganda, Director Sunset. Omusajja oyo yasaana osomesa abaana bo. N'abange n'aboli. Era abange gibasomera. Yes. Nti ovanga kumusomesa, omanyi Sunset musomesa. Baku muntu akola ekisomero n'akiteekaawo n'akubako ebidole n'abagamba ayya mujje. Omanyi abazadde abasinga balina amaalo. Mbwagala omwana we agende simanyi yeesube ku byesubo. Ebyesubo bikugasa ki ng'omwana we talina magezi, talina kyajja ku ssomero? Omwana azannyemu. Naye Sunset agatta ebintu byonna qualities zonna azirina. Ezeetaagisa omwana we ossomerayo. Omwana alina eddembe. Omwana atambulira mu kidduka. Oba avaawo oba wa. Omwana asomera mu kidduka. Omwana ewaka siwulira nko Sunset wantu wonna ng'afeeriza okuzza omwana ewaka. That is credit. Omusajja asomesa abaana, omusajja aliisa abaana. Amasomero mangi nnyo agenze gampitako emmoka n'ekuyitako ng'erimu baana basomero. Naye ng'oyinza okugaba abaana balwadde bakwasako. Batya. Ng'abaana bonna basiiwusi baweddewo bakovvu bagaba ku ssomero waliyo ebyokulya. Musajja tunokwata $800 nkaaga n'owa ku ssomero osasudde ne langi. Ng'omwana asiiba njala omwana kati kagambe somero biri eyo. Kisomesa omwana wo n'akomawo ng'ate awaka asiriwadde busiriwazi. Obuuza ekyana baby welcome back from school. Ng'omwana kutunulya yenna ali mu kutya yasiibye enjala. Balina ebijiji bye babawa ebijiji tebirimu sukaali tebirimu mata. Ku Sunset ebyo tebiriyo. Kituufu. Oba okitegeera. Kati omutindo bwegutyo bannange bannayuganda baagala ki? Kwata omwana mutwale ku Sunset Junior Academy.
omwana wasome omwana wonga bwalya omwana wonga bwalaba entertainment Sunset akwata abayimbi n'abaleetera abaana nze suuli yango Sunset nti yaleese liri puzzle ayimbira abaana be wali omuwulireko Sunset ng'alanga Bebe Cool naye ng'olowooza talina sente zireeta Bebe Cool Jirwa kitamuli. ayimbire ky'abaana kuusi njagala mbeere naawe abayimbire Sagamu Fulensi Obwalatima. kati tebaawumudde ogenda wulira agasomero galizaati gaabwe ag'ekisiru ogenda wulira galizaati ag'ekisiru twatuuziza 14 first grade 14 emboodooli ezo Batuuziza 14 first grade 14 abasiru kati ate tuli ku mulembe gwa tekinologi kati bagenda leeta AI results ogenda ziraba twatuuziza abaana 25 first grade 25 gw'osomesa ba genius bokka osomesa ba superheroes bokka naye kakati Sunset ye muntu atuuza abaana 8 n'alanga first grade 75 abaana ba second grade oshegera ngolaba ekintu ekisoboka naye oli atuuza 8 n'alanga 8 ate nga abafunye obuna balinga 5 nga talina na mwana yakubye first grade mu ssomero lye ng'essomero teriyinaamu first grade ebyo weebiri bya ddala naye kati ogenda kugenda mu mawulire olabe ebisomero babikuyemu simanyi sente gundi simanyi gundi simanyi mama hayi babituume abaana 206 first grade 206 rubbish kati mukwate abaana mubatwale ewa Kittu musomesa avudde buto nga asomesa muzadde walabe ku baana ba Kittu otera balaba kuliko omuseewoofu kati olaba asobola bidira ababe naye ate gwe amuwa omwana we ng'oyinza n'okujja n'omutwala ku poliisi n'omugamba nti tabiisa mwana wange lwaki talabirira mwana we omanye ebyana bya Kittu bibeera mu Costa naye ng'obiraba biringa ebiva okulambula biringa ebiri ku ttuwa ng'ebyana binyirivu byogera luzungu naye agasomero gali ku nsi wabadde ogala tufundikire nani Bebe Cool omugoba sijoyo kumusobola noonyayo omulala mpedde mutumbe bw'oba oweddemu tuve wano kati kagambe kirala aje kino kye tukola tuli ku ggwanga lyetuyamba lyetusomesa we need no hooligans around we need to force them we not need force them rascalat chechejo kati omurasta rastaman abeera Rastafari yeah omurasta yenna abo bolaba balina ebiviiriviiri abo naye nga ideology yaabwe ya kidongo those are rascalats yeah man rascalats anti-rascalat is a curse word yeah man bomboclat that's a curse word also yeah rascalat bloodclat yeah man nagamba tibiyo simanyi oba kuliko abantu abamanyi kupatwa kubanga we need time tujje tusomesa abantu patwa abantu abo baavaawo okumanya omuntu amanyi Luganda na Luzungu ate nga Oluzungu lwa biraka twayigirize ku nnimi endala Oluswayiri olumanyi Oluswayiri sisogera nnimi z'ababbi njogera lulimi nga lw'abayivu nga lw'abategeevu tano abantu abandi basome bali Makerere
muteekaawo omugambe yogera patwa. Omugambe njagala osomere chat ya ABCD ng'ogisoma mu patwa owulire omanye nti abazadde ssente bayiwa buyiye eyo. Patois Jamaican wagwan. Okay. Yeah, man. Sibula batulaba. Abadde batulaba mwena tweyanze okutulaba mwongere okutulaba. Yenze the baddest angry watch team man alongside Aje Samuel Vivian wagwan Adiplo. Alongside our producer Memo, alongside Mosh Media Danwase. Love you all. Okay, tubebaza mwena abatambudde nafuna olwaleero. Nze Aje Samuel. Team man gwe tubadde naye omupatwa agambye tugenda kudda tuwugeremu ku lupatwa. ABCD patwal. Yeah, man. Vijememo abadde mu production yatugenda kubinsa. Ebizibu mu luzungu bibeera trouble. Mu luzungu trouble. Mu Jamaica bibeera trouble. Don't bring me your trouble, man. Okay. Yeah. Tondetera ku bizibu byo. Yeah, man, tondetera bizibu mwana. Tetujja suka wano. Akumata ko miraga. Bebuuza tubikola tutya. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.